Bannayuganda abali emitala w'amayanja bakubiriziddwa okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II egigenda okubeerawo ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 28. Okusaba kuno kukoleddwa Abel Simbi, omubaka wa Uganda mu United Arab Emirates, nga asiimye Omutanda olw'amaanyi g'ataddemu okutumbula ebyobulamu ng'alwanyisa endwadde omuli mukenenya, nalubiri, fistula n'ebirala. Mulundi guli yali ku kya sickle cell n'akikolako nnyo kati ku luli era n'akola ku kya fistula. Ekirala kati tetuliko ku mulimu kyaliko ku luno kyekya siriimu, obulwadde obumanyiddwa nga AIDS. Obulwadde obwo alwanyisiza nnyo okulaba ng'abuulya awareness abantu okubabuulira nti bannange mwakuume mukole mutya okulwanyisa obulwadde obwo obutabeerawo. Kyokka amusabye okulwanyisa omuze gw'obunnanfuusi, enkwe n'obutayagaliza ebifumbekedde mu bantu ba Buganda nga biviiriddeko ensi yaffe okusigala emabega. Tuyina nnyo enkwe, tuyina nnyo emitima egitali misaasizi, n'olaba munnongo baalina kyagize kivanga tuganda tumukwatireko tufunyeyo essanyu gundi bamuwadde kino kuba kulwana kumulwanyisa kumukonjera ku bintu. Asabye abantu okubaako bye bakola okwongeza ennyingiza mu ggwanika lya Buganda. Tube nga tetumusanyukirako just mazaalibwa naye n'emirimu egyo gyakola gyonna gyakola okulaba nti atereeza mu Buganda ne Uganda wamu n'Afrika okutwalira wamu. Haji Ibrahim Sendikadiwa okuva mu Airtel asiimye enkolagana gye balina n'Obwakabaka. Neebaza Ssaabasajja Kabaka kuba alwaniridde ekintu kino emyaka kati fenze ng'akola mu Airtel kigoberera emyaka 6. Kyokka asabye amazaalibwa ga Kabaka agaddako esiralisibwe kuuma obutonde bw'ensi obutaaguddwa ennyo.